kati wulira mukwano gwange mpuliriza. Oli ku lutembe gaggadde nange AK Master okwambala galubindi tolontoke. Akalulu ka 221 akalimu omuliro vaawo mpitewo. Kano nga kalimu n'okufa kw'abantu mukwano gwange mpuliriza. Njagala tujjukire ebyaliwo byali bingi, ebyali ku bulamu bw'abantu abamu nga busaanyeewo, abalala nga balemadde, abalala nga n'ebintu byabwe bikozesebwa oba oliawo bizinensi nga ziweddewo. Naye mu byonna njagala ojjukire Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali akuba kampeni yasuubiza okwongeza abakuumaddembe oba bayite abasirikale omusaala gwabwe gwe baali bafuna. Era ono yasuubiza nti omusirikale anaabeera atandikirwako agenda kubeera ng'afuna kakadde kamu aka siringisi eza Uganda miliyoni namba anaaba atandikibwako oba omusaala ogusookerwako eri buli musirikale wa Uganda yenna. Kino nno kyali tekibanga mu byafaayo bya Uganda omusirikale atandikirwako kubeera ng'afuna ssente ez'enkanankana mu kakadde akalamba. Era kino kyakwatako nnyo ku bulamu bw'abasirikale ba Uganda oba oliawo. Era abamu twabalabanga Mwami Kyagulanyi gye yayitanga baamuwuubiranga, abalala baamukubiranga zijjambo, abalala baamukwatanga ng'abalala bagamba omusajja mumuleke. Kitegeeza nti message eno yali emaze okubeera ng'etuuka bulungi mitwe gy'abantu bano ne mu bwongo bwabwe, kubanga nabo bantu abaagala okubeera nga babeera bulungi n'okubeera nga at least bawerera abaana baabwe mu masomero amalungi, basulako mu mayumba amalungi, bazimba ewaabwe gye baava, n'okubeera nga basobola okulya obulungi, n'okubeera mu bulamu obweyagaza oba oliawo okusinga ku bulamu bwe babeera ennaku zino. Mwami Museveni naye twamulaba olwava mu kalulu bw'ati ng'amaze okulayira n'agamba nti abasirikale bonna agenda kubeera nga abongeza omusaala mukwano gwange ampuliriza. Tugenda kutambulira wano, njagala otegeere owulire ensonga zino. Gwayagala okusiba dreads mukwano gwange ampuliriza n'obuwambeefu soko tekeri namba y'essimu eno gy'olaba ku screen mu ssimu yo. Tukako WhatsApp message gwayagala okusiba dreads ezannakyo n'ezo dreads ez'emiguwa oba oli mwami oba oli mukyalo oba mwana. Bajja kukolako bagamba nti namba ojje ku AKTV ebitundu 5 ku 10 babikusalirako bwe chwe, ate nga dreads ze bakusiba ze ziri ku mulembe ez'omulembe omutebi tolwawo. Ate bano bajja kusitukira bajjaawo wooli bakoleko mukwano gwange naawe osiime. Kale wulira, Mwami Kyagulanyi ng'amaze okusuubiza abasajja bano akasente okubeera nga agenda kubeera nga akabongeza, si ku musirikale asooka yekka, wabula buli musirikale ku mutendera gwe yaliko yali alina okubeera nga ayongezebwa omusaala asobole okubeera nga munnange yeesima mu ggwanga lye, n'okubeera nga yenyumiriza mulimu ogwo gwakola ogw'okubeera nga aweereza munnayuganda, okubeera nga asula ebweru akubwa enkuba, n'okubeera nga teyeekanya mu mbeera yonna, okubeera nga aweereza munnayuganda n'okubeera nga amukuuma n'ebintu bye. Mwami Museveni yavaayo n'asuubiza, era mu kulayira bwe yamala okulayira n'asuubiza okwongeza omusaala gw'abasirikale, naye gye bukeeredde olunaku olwaleero mukwano gwange amawulire tuzze tugakola wano ku AKTV. Nakkolera akatambi n'enkulaga abasirikale abaasangibwa ku nkingi z'ekibuga Kampala mukwano gwange nga basudde emisanvu oba ziyite road block, bano nga bali mu kunyaggulula bannayuganda, nga kitegeeza nti omusirikale bw'akolera ebyo ng'ali mu uniform mukwano gwange ampuliriza abeera either tafuna musaala oba nga omusaala gwafuna mutono oba nga omusaala gwe gulwawo okujja. Era bano baakwatibwa ne batwalibwa mu mbuga z'amateeka, wabula ebyaddira situwabimanya, naye nga twaleka bamaze okubeera nga bagombebwamu obwala. Baasuula emisanvu ne batandika okubeera nga bayimiza buli mmotoka ejja nga bagikuba omukono. Akatambi akalala kayitingana akaviirako n'abamu okubeera nga batwalibwa mu kolokonyo omukulu amanyiddwa nga Bobi Yanga, ak'abasirikale abaali e Somalia mwakalaba. Bano nga bagamba nti baludde nga tebasasulwa musaala, era akatambi mwakalaba nga kayitingana tebasasulwa musaala era nga babanja ebbanga ddene. Ekino kino kyeraliikiriza mukwano gwange ampuliza bannayuganda. Gye bukedde olunaku olwaleero waliwo ekiwandiiko ekyafulumya mabega mwezi nga gumu nga kiraga nti abasajja bano tebanaba kubeera nga basasulwa akasente kaabwe ak'omwezi ogwo ogwaggwa ogwokusatu. Ate nga alipoota eno yali eraga nti era kijja kugendera ddala mu maaso paka nga mu mwezi ogwokutaano guno gutwolekedde oba oliawo nga akasente kanaba kubeera nga kafuluma. Era kyaleetawo okwemulugunya n'okutya n'ebibuuzo bingi nga bebuuza lwaki. Kubanga mu budget y'eggwanga Uganda ekintu ekisinga okubeera nga kifuna ssente oba ekitongole ekisinga okubeera nga kiwuba akasente akangi ky'ekitongole ky'ebyokwerinda. Ebyobulamu bidda bbali, ebyokusoma bidda bbali oba education, ebyobulimi bidda bbali, buli kimu kidda ebbali. Naye security esinga okubeera nga efuna akasente akangi. Akasente kano tekabeera kakugula byakulwanyisa byokka, tekabeera kakugula gaasi, tekabeera kamunange kakugula mmundu, wabula kubeerako n'omusaala gw'abasajja bano abakuuma ddembe. Kubanga obulamu bwe bakolera si bwangu, koberenga yeggwe bbo ne bakwasa omulimu guno munnange osobola okubeera ng'oguwuliramu. Balya bubi, basula bweru, basula bubi,
bawerera abaana mu masomero munnange gatategeerekeka ate nga nabo embeera yaabwe ey'obulamu si eri awo nti nnungi nnyo. Okuggyako abo abakuzeekuzeemuko ne balinnya amadaala, embeera yaabwe yanjawulo nnyo ku bana ava wansi. Kakati mukwano gwange ampuliriza, Mwami Museveni agamba nti amajeege, kino si kigambo kyange nga nze ng'omuntu, muze mukiwulira lunye. Amajeege ne Mwami Muhoozi yafaayo n'akyogerako nti Mai Ame gasobola okuwamba Nairobi mu kutemya lwa liiso limu ng'amajeege gamaze okubeera gawamba Nairobi. Mwami Muhoozi yabyogera byali bigambo bye yabitwitinga ku Twitter ye. Kitegeeza siga ggwanga wabula ga muntu Ssekinnoomu ng'oli bwe yagayita nti amajeege gange nsobola okugakozesa kino ne gawamba wano ne gagenda wali owemba njagalidde. Kati wulira, omuntu yenna mukwano gwange ampuliriza, ngwegaliza eggwanga lyo okubeera nga ddungi, omusirikale olina okubeera nga omuwa ekitiibwa, era n'omusirikale alina okubeera nga akuwa ekitiibwa kubanga omusolo gwonna ogugenda okubeera nga gumusasula omusaala gwe, muntu wa wansi yagusasula. Wadde nga bano batukwata bubi, oba oliawo n'okubeera nga batulugunya, n'okubeera nga ebiseera ebyemu ate munnange batufuukira engo, naye ng'ate omusaala ogubasasula n'okubabeezaawo n'okubeera nga balya n'okubeera nga bambala yunifoomu n'engato na buli kimu gubeera musaala gwa munnansi, omusolo gwasasula ogwo gwe gubabeezaawo. Oluusi abamu bakyerabira bwe bakwata ku mmundu ne bafuuka ng'ensolo ne bafuuka ng'engo, era bangi tubalabye nga munnange bafuuse ettabbu nga bakuba ne bannayuganda amasasi ate agabajja mu budde oluusi ne bafa, abalala ne balemala, abamu ne bafiirwa n'obulamu bwabwe munnange. Twalaba omukulu amanyiddwa nga kameramani wa Bobi Wine mu bitundu by'Erwengo yakubwa essasi ku mutwe mu biseera bya kampeyini. Ono Mukama yazza bibye era ewaabwe basimbayo kitooke. Essaawa zino njogera yali mu ggwanga lya Amerika. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu yamukwatako n'amutwala ngeri okubeera nga afuna obujjanjabi. Omwami ono yali amanyiddwa nga Ashraf yakubwa essasi ku makya bitundu byali by'Erwengo. Baali bagenze kunoonyeza Kagabo, Dr. Kagabo Kalulu mu bitundu by'Erwengo ye Masaka. Dr. Twaha Kagabo ono. Era kyennyamiza nnyo omukulu amanyiddwa nga Dr. Twaha Kagabo okubeera nga omulenzi ono yakubwa essasi ku lulwe. Naye ng'essaawa zino wenjogerera byaweereza munnanga ate si bibyo byamutuma abantu b'e Masaka. Yeekolera bibye nga ye bw'ayagadde ng'omuntu nga ye kyalowooza kyakola. Era akola ne statement ebiseera ebisinga ezitakwatagana na kibiina kya subscribinga ekya National Unity Platform bagiyita NUP. N'avaayo n'awa statement ez'enjawulo nti alina okukolagana ne munnaye ne Mwami Muhoozi kubanga anoonya ssente kusakira bantu be. Naye ng'ate abantu tebeetaaga ssente kubanga tolina ssente z'ogenda kusaka kubeera nga owa bannayuganda oba bannansi oba abantu b'e Masaka munnange ne zibamatiza ne babeera nga buli omu takyalina bwetaago bwonna, wabula ky'oba olina okukola kiri kimu kubeera nga amaloboozi gaabwe gatuuka gye baagala n'okubeera nga obawulirira mu biki bye bakusabye ne bye bakutumye okubeera nga okola n'okola ebyo. Naye by'okulimbalimba n'okwenyakwenya mbu obanoonyeza simanyi obasakira nga tolina kye wali obakedde kiraawo kirabikako. Teri ssente z'ogenda kusaka Mwami Twaha Kagabo zigenda kuyamba munnansi Munnayuganda zimumale nga ne Mwami Museveni tumuli enkya neggulu abeera agaba ssente naye bannansi bakyali mbwavu. Tulina kuteekawo buteesi nkola na poliisi ezinayamba Munnayuganda ne munnansi asobole okubeera nga munnange asobola okwekolerera, emisolo ne gikendeera, emirimu ne gibawo mu ggwanga, abasome ne bagifuna, n'okugaba emirimu ne kubeera nga kubalansinga nga buli muntu asobola okufuna omulimu okusinziira ku ekyo ky'aba asomye nga tebasinzira ku ggwanga lyo, tebasinzira ku ddiini yo, tebasinzira ku ani akumanyi. Bino bwe binaba biteredde oba oliawo Munnayuganda alina ajja kubeera mu mbeera nnungi dhani okubeera nga mubalimbalimba n'obakwenyakwenya nti mutambula n'ababede mubasakira ssente nga ne ssente ze mugenda okusakayo tezirabikako, muzeerira mwekka na famire zammwe na mbuto zammwe ze mukkusa. Oba oliawo kano kabadde kalowoozo eri Mwami Twaha Kagabo nti Ashraf Kasiri Ashraf yakubwa essasi ku mutwe Erwengo olunaku lwali lwa Sande ku makya, era nga yakubwa lwakuba ggwe alidde mu bannayuganda olukwe n'ofuka kirumira mpuyi bbiri ate nobeera nga oli eno n'olya n'eri. Munnanga mpuliriza mukwano gwange, vidiyo eno kusaba gimpeera ekigalo n'obwombeefu munnanga gompyo subscribinge ku channel yaffe tubeere nga tutambula nga ffenna mwaka ng'ono ow'ensonga akujjukiza n'okubeera nga akulaga n'okubira tochi biki ebigenda maaso. Nze Eke Masa kutimbe gagadula Eke TV nanyini bwino nanyini galubindi okubeera nga tulontoka ffenna. Kati ngenda kusaba omutenza gulu mukwano gwange ampuliriza yabakunkuumira yekka kubanga yalina obuyinza obusembayo, ne bwoba munene ne bwoba mutono ne bwoba mwavu ne bwoba mugagga
niwe bamunafu niwe w'amaanyi ng'asazeewo tosobola kubeera ng'okeesa. Ssaabasajja Kabaka wange alalamula Obuganda, empologoma ya Buganda. Nze Nyuse akumata kumira mpeera. Bye bye.